Betondere wano kabigambo biwakozesezza. Bigambo ki binakozesezza naawe? Uganti mchala Mugumba. Uganti mchala Miki Mugumba. Mwetondere wano. Musajja golemera ku kintu bannanga. Mwetondere. Amusajja ono yalemera ku kintu. Mwetondere musajja. Kati ngate mwetondera koji. Yokubagamba ati mukazi we Mugumba mchala Miki Mugumba. Kati yo kinata chokana netondera. Kuchi. Tondere bashi. Bashi. Wetondere bashi mchala Miki. Bashi sigenda kwetonda. Nenjagala nkugambe kino. Olira zinaisi kumanyi ngo lichali wange naye entalo ziwa cyade kyamanyi kale tondati kale bashi mchala Miki netonda anti kuchi okay ku celebrity track nkwaniriza muganda wange gwatulaba josongo tulaba onako lwalero omwana matiti yampadde ka t-shirt oya kajewa amazeeko emirembe ekintu ne kinsiwa naye nga tutandikira onako lwalero sibaje obeshegenda kugwetya abali ku mukuto gwa Jaja Bam ku Tik Tok alive we bali batulaba omukulu Bamweyana mwina mutano bwetwe bwe ensonga zonna zibadde zitambula nga tetunamufuna bulungi onakulwale mwina tugenda katuwa yamu atubulire ki ekiganye kekirese olutalo wakati wa app empya ekyali ento nnyo ddala lwaki ejjuddeko entalo lwaki bera mu kwesojjamu abalinako ku following ku Tik Tok nange kwendi ninako obuntu babuyira otya ku percent bumeka nga 1% ku bantu bwe muyina wow bingi bitambudde ku mukuto gwa TikTok waliwo otwala batugenda mu maaso wakati bano bonna bakyali bange na Miki nina Bamweyana kyali wange nase mukulu wajja ku telefone awo twali ekiro ku Kyamuka yali Kyamuka ekiro kyakala ekiro era wagamba nti gwe president wa TikTok nengamba tolinyize bantu amu wano mu ggwanga wewa nkwaniza ku mukutu guno walero tugenda mu tunyaamu ogamba ati Jaja Bam oli bulungi oli steady ng'ogumidde nnyo ng'okiki oya kutiisa batulaba sina bintu zane justice era ndiwe ndi nga bondaba owa ino kulwalero nsaze nkuleete ku mukutu guno tuwayeemu buzibu ki buvaawa gwe ne Miki yakwagalira mukyala wo oba mwayagala ku mukyalo omu nga temumanyi buzibu buvaawa tutandikire wano osokoze kubatula babe yanjule gwani abaganda bange mwenna abatulaba kyekiriyo nze bapita omwana omuyagadde incredible wagamba mutawani wa tabayisibwa igwe wagamba mutawani wa kube oba mukunja yali mukunja ye mukunja aliwa mubeera wamu mutambulira aliyeyo waggulu ntambula naye njaliyeyo waggulu luwafu abeera luwafu nange Jesu jabeera wewa onakolera muleso mukulu katebe tumanye buzibu kyobule ku TikTok omukutu gwa TikTok gusanze otyo kuba gwegwatako gubadde gunyumira nnyo ate bwe bankanze emu ne bansibamu naye ngedde ogunyumirwa nga bakuladde mu kkomera ate nongera okunyumira omukutu anti nze manye ekintu kimu mbulamu obunafu bw'olujegere ng'emaanyi gaalwo ate buli ekijja mu bulamu kibeerako ensonga kati sitya defeat ezo omulamu bw'ekkomera is it your first time okgendako mu kkomera gwasose naye nga obuzibu bwonna buva ku ki gwe ne Miki ensonga ki ekyakutuusiza ku nsonga Miki yagenda n'agamba yakubye ku YouTube miliyoni 5 kati bwe nagenza okukebera nga ziri emitwalo 5 nenga omusajja ono alimba nnyo akitegeera kati bwe kitwe kyabadde kale Miki ye n'anyiiga kati Miki we yanyiize na reactinga akitegeera okukebera okubanga yagambye yafuna miliyoni 5 ku YouTube gwe lwaki era ogenda onoonyereze omanye sente zaafunye olabisa anti yatulimba nalina okunoonyereza si nze nzekka baana bangi abakikola kuba nti nze nga bwomanyi nga olaba Museveni ne Bobi Wine kati nze Kyagulanyi gwe Kyagula ozoganya wagenda okebera oli zaafunye ndabe babituufu kati nga bikwatirako nze naye njagala kulaba nkakase nasooka ndala komenti z'abaana ababuzi bamukola mu vidiyo nga bawakana biki nange ne ngamba kanveeyo nkole ki naye tekyali kyawo nti kiba Miki nali muyisa mu maaso oba kyali ki wekitewe kyali kati ye n'ateekawo ng'olomaze omugamba nti mitwalo 5 bwasanga giri mitwalo 5 wakola ki ekyasinga omunyiiza nawagamba nti mukyala we Mugumba mwanjisebo bashi naye tekyali kyamaanyi nnyo olw'okuba nti abalimbye ennyo
n'ogatizako n'ebigambo nga bw'onyiigamu nga bw'oyagala ogire n'osabulamu akatinitini naye nga tewali kyamaanyi byonna kye kyakunyiza oli okubanga yafunye miliyoni zi5 nga zikuluma kunnimba n'onyiiga omuntu bw'akulimba onyiiga n'okutuuka nga nti mukyala naye nyini yagamba ennyumba yange yannema ennyumba si yange yasooka nagala yannema naga ennyumba si yange okiwulira nagala ndaga ekyapa bikiwa ebintu nga bimanyi kati nange nalina okumulaga nti gwe walemererwa okumulaga ekyapa naye n'omulinda ku taani ye jjojjo wano yabyogedde wano jjojjo ng'akubye adde akuba live era ng'akuba nti ye yagadde alage alina amaanyi ate nampa feva lindako onkulu yagamba nti munyumba mwosula siiyo mulage ekyapa bwebanga yiyo yakulema okumala okuggwa bulijjo balaga nti olina ennyumba nzija singa opostinga ennyumba yo olw'essanyu lyo ku kyokoze eriwa eri Masaka kati ye n'anyiiga nnyo nnyo nekimunyiiza ozimbye ennyumba yo naye lwaki ffe totulaga pulaani yayo kubanga yiyo pulaani etya ntulaga nti natandikira wano nagula ettaka era kuva ku Facebook yonna nze nzipostinga gena va ku Facebook yonna bazibangobera era kuva nagizimba nga mbeera ku Tik Tok era nga njagala ku Facebook nga gyeri embiranye evaawa gwe wakati wo ne Miki wakyaka tekivudde jjo byadda kuva mwaka guwedde era mwatandikira ku kiki abaleetera embiranye okubanga temukwatagana sijjukira kirabika nze yamutankuula oli musajja wa ntalo era owulira nti Bamweyana era ndi bwantalo nze yamutankuula akyamazima Miki nze yamutankuula yali talina kyankoze osegera kandi ye yakisussa nnyo kati oba omwana oyo akikubye nnyo mulaba nti abayiseeko nnyo ali mu high class lwaki mwagala muteeka wansi kijayiseeko muteeka wansi kya high class kijjo nga magindage kya high class gyogamba olwo bakabiremu boogereki bakabiremu abo bakadde ababiliyoni olutokadde emitwalo nabo tonakyokoze osobola nokuba nga olina emitwalo ana kati wali omuvuka bamuyita gundi ono alina emitwalo 6 yatusinga wano mulenzi bamuyita mulabidde n'erinnya waliwo akawala akemanya akalina following kati oyo naye ngaakola vidiyo ngaeriko likes 10 likes 5 kitegeera 15 nga tebamumanyi nobera okuba nga olina follow ntini naye nga abantu bakola ki okitegeera ngaabantu bakumanyi wekityo kati obusungu mu bujjawa nze mbayimanyi nti owa enamba gy'abasinza owa following amaanyi alina mangi mufuna akasajja tetufuna akasajja muganda wange omufunako akasajja bano bannamawulire gwe mwe bannamawulire mwagala nnyo kujubisa ekintu akasajja mufuna akasajja kuba olaba ye Miki takusinga abantu ansinga akusinga atunga bameka simanyi kuba nze simufollow enamba ye nnene sigimanyi simufollowing akusinga okkiriza ansinga olina akasajja Miki okubanga akusinga abantu naye nti laba kiri bwe kiti nange nkuba vidiyo ngemusinga sikimanyi olwokuba nga bakufollowinga ninga bikola tebinyuma nga bakufollowinga ddanga kyogamba Miki byakola tebinyuma binyuma komedi wa nyuma lwaki mumuyinako akasajja lwaki gwe muyinako akasajja lwaki naye alinako akasajja Miki ng'alina akasajja kuggwe lwaki naye alinako akasajja ng'anyigira Bamweyana kale ng'oviirayo n'okola live namba ng'oli ku musajja n'oga nti omusajja ennyumba siye kino kiriwo kino kigeza naawe oba owulira obusungu gutolooza nti omuntu ava mu bbanga n'alwana tekiriyo nga lwakwangaza kigambye bwe ntyo kuba nabeesagala kuyiza ku media naye nga tusobola nti omuntu asobola okuva mu bbanga buvaawo buzibu naye gwe tola nti kiba kiruma nnyo ogamba omuntu nti tazaala mukyalawo tazaala oba bagomba eno TikTok ate nze kanza avuma Yika Sharifu yavuma abantu bameka Miki yetavuma ne Miki naye avuma waliwo abaana abavuma mwe mukola agagambo siganene mata recording agagambo siganene siganene mumukola banaye Bamweyana olina omugamba nti mukyala tazaala simanyi temuzaala kati mululuje obuzibu olaba nti olina ekikuluma mu mutima nogamba nti Miki nze ndaba enamba eno gyakusinza gemanyi obusungu bwolina uliriza kolaba oti nze kanza amukuba naye nze asinga bali amaanyi abamukuba abalala okitegeera bangi bamukuba naye sibamanyi kisigala kati sagala mukibumbingire nya okimanyi nti naawe oliawo tomanyi lwakisunguwalana Miki ate simuwalana simuwalana okimanyi nti oliawo eno TikTok nze nkola guliriza njagala mu video zange nze ndi motivational speaker wanjisebo mulo njogera motivational speaker bakola njogera ekintu ekikwata omuntu wano mazima naye nnyini naawulira nga kyekyo Bamweyana genda Gaston ndaba bulijjo era ondaba
zikati mbadde nkulabula biwalinga ndaba nti oyina media nenga sikulabanga kuba neti tetwefolowinga nakwefolowinga bayiza tetwefolowinga naye leero ojja kunfolowinga ssebo era nja kufolowinga naye bwe ntunula bwe nti ndaba nti Bamweyana bw'atunulwana luleezi Miki engeri gye tukikubamu Miki asula wakabi Miki alina ssente mugagga akiwakane tisimugagga siwakana ndikuba simanyi nfuna ya Miki talina mukuttooke ayina ssente Miki ssente aziina bulya kiribwe kiti Miki ssente aziina awulira naye nange nina nze Masaka teryatammanyi nedda ssebo tewali buuza genda nokubasimubiri ngamba kati nakwasimu yange bagikozesa wali nyamba ngenda kulaga nga ndi wano kubireyo omuntu omu w'amaanyi otye maati kwetuli erikodi manye stopping gwe tukube Masaka bali nyanga kube Masaka naye kati ebyo tebigasa ebyo tebigasa my life is I'm young kakale tugezese Masaka bamu bakutegeera teryatammanyi Bamweyana omuyaga nawe olaba omumanyi ng'oli eno kati kubira Museveni omubuuze Bamweyana kubira Bukyagulani olaba Bobi Wine yakomedi nze mu gundi yange n'agamba ki naseka obuseko busatu kuki kati bwe nali naye wati muwakana bwe nali naye kati mu Lutalo nga tuzoganya mu kalulu kati nekyo tekyabeewuunyisa ekyo tekyayiwuunyisa nsi wali mu struggle gummanyi yanso okwesiba ku struggle kati kukuze speed ne struggle otandika ojje kukuutirizaako gwe Miki amaanyi gakuvuzeemu otandise n'okukwatirira omuti tegutaliiko bikoola kati nze ondaba oliriza kolaba oti abasajja abakuba Miki bangi ku TikTok okiwulira naye nze lwakuba nti kati namwe bannamawulire amaaso mugatadde ku nze why obeera omuntu nawe gubeera ng'otya nze kankubuulire mu bulamu bwange nayiga ekintu kimu buli ekijja mu bulamu kibaako ensonga nze Miki simuwalana byokola bikulaga nti omuwalana ate gye tabyogera nze nategedde nti w'amaanyi kasita yakusazeeko nga bakutwala ku poliisi otandika okukankana amawala nze yagambye ekintu kimu yakubye essimu nga ndi awo neyiga naye ngamba yiga muleke nze I have a dream yokubeerako mukomera nze nadde amaze odde omulaba nemugaa kireke ekyo kigenda kunkolera nnyo ayagala kozesa obunafu bwange awanyike agalalafu yenze kitegedde ata kiri kitali kidde wagambye nti kabantwale nagambye yiga zigenda kuvaawo era Miki yaze nga tazena abasirikale mullo newomubuuza oli musisinkana nennemerawo omwawo nga ntudde nga sidduse ng'omulaga maanyi nga nze njagala aleeta abasirikale bankwata era nagambye bagundi badde sipasita mu likodinge nga bantwala nze njagala mawulire gakyoyagala okukola nti okole kati nze myaka sina kinadde ndi awo kyamaanyi era nenga munkwatire ddala ngakulikodinga nensoka nebasoka nyamu awo bwetira gakole bagakasajja era waliwo yaposi nagamaka naye Bamweyana kali strong naye nga siri strong just alikanga basajja we osegeera gwe ng'obala views okimanyi nti TikTok ejja basuula wabi nedda saawa nate sibala views bajja ojagala okole views ne Miki yadde abala views ate yadde ataddeko live naye yabaddeko live nga bankwata ate nga ziyamusasa akabadde ate wabaddewo essimu 5 zadde zindikodinga nga zange n'abavubuka abadde babeere ku bimotoka ne bagamba kintu kyadde bwe kiti bayiga Sharifu ne balwana nnyo omukunja ataseerewo ono atambulira ku miggo komando mukunja komando ssebo naye nga mutambuliramu ne mukunja mukwano gwange era nalabyawo babasanga mulimu happy vibe kiki ddamu onyiga erikodi kyabadde bwe kiti nnyo mu ssimu ezo ojja kwerabira kati mukunja namwagala kuva mukunja nze yasooka omulwanirira ku TikTok nze yavaayo nze namala okugamba nti tuyambe mukunja nyenkuba live netukuŋŋaanya ze twakuŋŋaanya n'abalala ne bakola ki nebajja osekera ekintu kye nakola ekyo wetwajja omuki omukazi oli yagamba mukunja yamubba yali alimba naawe bali beeyagala oli mukazi we ebbuba lyerimutta abakazi tebamanyi naawe nange omukazi asookuwaliyo omukazi yanesireko nagaa namuzaalamu omwana vidiyo eri mu kutambula ku TikTok namuzaalamu omwana nemusuulira najjayo akaana bwakaana kali wajjajja kakonzibye naye oyo aba art otegeera kati nze tebinzigyako ndi mugezi buli we bakuteekako puresha kati gwe nawe okuteekako puresha obudde buno abantu bonabona ne bakumanya gwosirika busisi toddamu babeera booti kyogamba kati ensi yategedde Bamweyana yaani
Ayagala kunvumamu. Ayagala kunvumamu. Bakutegedde. Nabagamba nze naye nve Kampala nakola live bagiraba nve Masaka. Nabagamba ngenze Kampala naye mu nnaku ezi. Ngenda kubeera sita. Kino kanti balage bujjo mugambira Masaka eno jemba wandu yati mbeera mu kyalo. Naye kanti cheke Kampala babeera nga ku buzigo bwe mu kyalo. Nabagamba nze Kampala kati nenzije Kampala. I know how to play this game. Kampala. Nnaku ttaano. Mu nnaku ezi. Tokolera muno. Nsikolera muno. Nnaku ttaano zokka just ofuse wakabiri. Just nazeuzi nati navayo banvuma nnyo ndi mbeera Masaka mu kyalo. Kitegeera. Ne bagamba ne Kampala sokujja nayo nefuka star. Ne bagamba nze ndi blessed nze ndi musamize. Ana bebudunga mutufukide. Misambwa twagitereza gole bagengera basuna bendi bambazira ttoni. Gole bayali obwo. Mbazira ttoni. Was team live ave. Basuna bendi. Asangi bawe machinge nno. Kati wawulya bonna bakabi bakezo go mujja mwana wano we Kampala nga wakabi. Nali ne mbazira ttoni linangamba nti gezo linangamba nti nampe kyokulabya kunangamba nti oli muyimbi. Yimba oliyimba lugano kwate Masaka. Olawo wono ofunamu. Asegede eriwe wava amaanyi. Bajjajja bona bali kati nawadde nze kubalaga kati my mission nagimaze yokutabula miki ne miki ajja kunoonyera okulaga abantu ogenda kuddamu amanyire miki okulaga abantu nadde mbalaga miki yakulazeko miki yabadde pass osegeera guli omusamba gwange navayo ngugambe njagala okozeyo omuntu ensobi awulira nze mbeere bwenti babe Masaka tulina emisambwa ani yakuli bakambaza tone nesuna bamanye bibo bayine bakamunjunga bijudde mbazira tone nesuna beni baide bibo Masaka eri blessed blood Masaka is a blessed gundi blessed area soko kitwe mu luzungu awo twatwe sete singo tubunonyera ku Masaka mu luzungu awo Masaka nagambe miki tamanyi luzungu sina simanye ya miki sina mugamba kwanza batesi byogera hakati soko twe line emu y'oluzungu wana Masaka twogere mu luzungu nze nawe akale wana Masaka twogere mu luzungu nze nawe gwe ngomboza muzungu ankuda mu luzungu okay tell us more about Masaka if you can tell someone to know about Masaka you can tell us simanyi luzungu olaba wosese kati uliriza kangoleke kino olaba wosese chikufudo uliriza olaba wosese chikufudo kati echo kibaita content chifudo wakali linda bagina kajjamba mwana bamuganye kwogera luzungu nawe kanyini page yegenda kutambula kwa kagamba kokka everyone agenda kufocusinga yayogedde kimu simanyi luzungu as simple as that nze nabagamba ku nsimu ino okutya abantu basatu aba bemulina okutya era abantu batya baliwa mama obazadde bo omuntu omukadde nange ani nze nganze Bamweyana gundi olina okuntya nze ntiye mama wange ntiye omukadde ntiye Bamweyana oliko kigo wangi olina okutya abantu basatu kiteeke mu luzungu respect. You should respect who? Your mom? Parents. Abatwalira mu bazadde bo si yo mama. Sigambe yo mama wo. Your parents. Respect your parents. Hey, the grands. The grands baliwa. And me. That's all. Do you want me to speak in English? Yeah. Until I finish this? Yeah. Let's just continue in English, by the way. You're watching Celebrity Track, and today I'm hosting this guy. Now, today I'm going to show you today that called Bamweyana Muzungu. Bamweyana is not there in English. So, call it the one in Muzungu. Bamweyana? Yeah. The most favored guy. Who? I. You? Yeah, man. You are favored. Look at him. You don't know what you're talking about. Watch program ogiteka nnyo ku Miki. Nedda sebo. Kati kangobuuze interview eno yaki. Nze njaga tujja okiri Olutalo lwabadde ne Miki. Tuvaawa. Ali tudda mu luzungu kati. Yinza kwanga oluzungu lwaleese ebizibu. Mbigambi okozesa ko luzungu. Yeah man, I always speak English. Yeah man. Yeah. I always use English. Ate kati onzanze sinaba na kunywa mu blood. Kunywa ki? Sinywa njagaze baka drink. Bwo kanywedde ka drink ko. Oluzungu lwalungi nnyo. Awembera omukyamu. Wagwan. Blood singana wano twachankala nyidda. Nekati wano ndi mukakamba sinyweddemu. Era wawulira video zange ziri embi. Omanyamba nnyweddemu. Wave Masaka omaze na kutano mu Kampala. Ofuse sister. Naga kulaga be Kampala nti can be nenga Miki is my friend. Sina kulaga be Kampala nti temogeranga bana be Masaka. Kubana soka nembaga mulingirisu nakola ku video nembaga mulabe nsuna beni. Nembaga nembazira tu. Nembaga nsuna beni yakoze ekivu.
bana ekyakubye kinyanyanya aha mbaganze kanzije nange mbalage nti tuvaawa tuva Masaka lwaki Masaka bagipulizinga nnyo ne bagambo Masaka kyalo nawe wano bonna abagagga abali eno bonna bava Masaka kati gwe waka wafeeriyo so nga kyoli block wanjisebo owa tutuuse tukiye mukulu owa ekyo kubanga ndi block sebo ogenza otulatulamu nga ndi block tova Masaka bwe bwavu ebunuma bwe bwavu obukuluma muganda wange owaye nga tumaliriza wano Miki bugambo kiwoyinza omusibirira entanda Miki entanda gye musibirira eriemu nga kyali wange akusinga nansinga ki byonna ulirira kiri bwe kiti kati kankusomesa ekintu kino okiyige temutamanyi n'abantu aba ku TikTok kino kankibagambe osobola okuba ne miliyoni y'abantu naye nga bwe mukola vidiyo amaanyi gazenkanya tugende maaso kitegeeza nti gwe abantu abo b'oba oyina baba tebakulayikinga ate nze ababo bwe bavaayo ne bakola ki ne bandayikinga kyova tuba twenkanya pressure amaanyi gatambulira ku tuba twenkanya pressure kwegamba nti Miki takusinga talina kyaka nedda ansinga He's a good guy. He looks nice. ate nze siri nice. Are you nice? Kanayo kati tusa wasaze n'akaviri sewo ngaka ubuyinza wabujja okusala akaviri wakakava mu kkomera sikumanyira basalidde bwererera na baba lana baba yampise nga baba ajja kusali ku nviri ez'akabi nabe jonga weemuwola mu kaviri ne bantwala ku woteje sikina kulayire n'emmere ya mitwalo 12 nga sigirabangako nga kiri nga mulimu ki abaho nampa obukadde buna ne bapa ennyumba apartment bibuza wayiga shefu wali nimbaga nsinze nzira Masaka nazze kola ebikoze ekintu kimu Adonasia Bamweyana sikulimba mullo Donasia Donasio mmanyi yalina ku live naga bamusome namba shantu sirimba buzi abana bana babicoding walide mugati gwa Donasio agala guyisa ogwaje umugati yakwadde ku mugati Donasia yampa era Donasia yamberedde ne wano ebyo mabeka kwa yalina ebisibu bingi n'okumusabula nzo musabula nalabo omusabula ati daba bali bamutadde ko nyo pesa nganze nze kirimanyi nga no baba yiba muveeko ne tuba wangula that's how we work it nakuterako ekigati tukikola nakwana baba tebamanyi Fedonza nokuba gutomanyi game, this is the game. Nakuterawo ekigati ku simu. Ampa Donasi ya mukwano gwange, njogera naye kyali wange. So you are rich. Waze kampani bako bukadde buna. Ngaba bakwebazaje. Abaliwa. Ayakwadde baba teba anti nje gambye ntize naveyo Masaka nga nkunye ekyoto. Kiwulira njala kujja ebigambo byemwogera mu abana be Kampala. Osegeera. Mboga mu nako ezi nzijja era nabalanga yani ka video baka editinze bakateka musajja gamba mu nako ezi zabadde bbiri ensi ne ewuma Tik Tok na ne ewuma ebanga nyo yatwabiranga ku Kampala Kampala nze nakulira wali na magoma nakulira na magoma nenga zebanza na Masaka segeera kuba nabera nyi na magoma awo enabbi ngono zomanyiwo na magoma nabbi ngaawo omusajja bamuyita Katula era tugenda bera n'ekivulawo n'embazira tone Katula mwezi 25 enabbi abo ambazira tone ate basitaba atuyitako bazira tone kusajja bavaayo dderi nga bamaze okikola bava Masaka okitegeera nane Miki nga tava Masaka ate nga wakabi aliwa gwanti kuggwe wakabi era siganyi nange ndi wakabi osinga Miki ndi wakabi tosa asinga Miki singa sibadde wakabi kati kangubuze ku TikTok teriyo baana bali balala era kati oliwa ku TikTok teriyo baana balala lwaki onkubidde Sigeza ndi wakabi. Sebo oliwa. Ndi wakabi mwana. Oliwa tabu. Kati ate nzira yo. Masaka. Ocyankalanye. Just dali ya kulaga bano wao kana kitundu kirala nti sachi kyankalanya. Naye nyinginde yo. Fetu beriye waffe. Nga tumanyi kye Nze nakulanga empale zikankana nga bakutwala. Tewayi kyakankanya. That's anti kagambye kye kinagambye. Buli ekijjambula mu bwensi. Wasulayo. Amala yesawe musteba nyingiza mukomera bantu zali kati police kawo kenzi sikamanyika kukubo buno bokukubo mwaba kusangawo bazanga wayiga abera side ali awo machingira echeza wano werede mwetubeera muno wera kwanti bali basitaya tebatambula igase batambulira mu kawundo sitala utasola katagala mu mulabe kwogera omwana oyo ajja kumva katato wakanachi iga nkutumiddeko nkuba yesimu obudde buno ngoli ku live ngugundi tulagewe motoka teri wabali mugamba agisimbula agivuge bwebanga teri waawo haliya ze kusibe mitwala 5 bagivuge bagireete wano
nawulidde Miki agamba nti oba mwamugisiza ku sponsorship oba kuki just kale art kyegambye nti waliwo kye tuyita content nawe kenyini osoga Bamweyana yaze ku live yange bankoze bati emmotoka yange ositegeera nayo aba art just naffe tubikozesa kuba kulaga kintu tukyaliko ku mukutu tutambula mpolampola tulina omukulu matiti ku kamera ddamu ensonga eyo kyogamba nti Miki ogamba nti sponsorship kiki bamugyeko bani abamugyeko sponsorship sibamanyize ati just yadde akikozesa buko ngabo bino bigambo muganda wange kali gwobadde gobusajja alina nezikamera interviewinza abantu bangi bagundi bonna abakabi naye gwe tulanga nabo benyini abayimbi bekuba ne beewayiriza omuntu asobola okuvaayo n'agamba nange nsobola okuvaayo ne ŋŋamba Miki yakoze bwati nebwa naye nga teyakikoze yagala following just nga ayagala kukozesa ati oyo ogamba Miki yabadde ayagala kumanyigo kufunako kumanyigo Miki okola ebyo n'adagala kumanyigo kutapingako Miki kyeyadde ayagala ye nga ye nabagambye ensonga emu Miki nze yamukozesezza ensobi mullo nze najja ndi ku mission mwesonyiye Miki kyali wange mwesonyiye ate tulina olutalo ne Miki tetulina olutalo gwe media togimanyi mwate mutuvuga kabadi si kabadi negwe media giveeko girabe edduka kasa nawe kuoli nze Miki kyali wange ositegeera era gweoladdeko nga nzizamu nengira nenyumba naye sisekuba neyiga Sharifu tebatulanga kulaive nga tutubeera kwa bini nga tebwe twevuma Dr. Sefuko notubeera kati nga bwe twevuma Sefuko nabeera Makindi Sefuko simanyi Sefuko wabeereyo mu byalo naawe abeera atuyogera kwabo ba Blasiniga naawe ajja kukwatamu Sefuko kyali wange agenda kukwatamu yanonye ne kugundi yanonye nenze mwita Blasiniga ate lwaki oli Blas mugagga nenze mwita Blasiniga kuba musinga gwosinga Sefuko agenda kuyitira ba tiktokers gada nenga Sefuko mwagala nnyo kuba kyali wange nze bakyali bange kati kangulako ku tiktok ono nako bakyali bange batini kati gwolina bosobola okumbuuzaayo gwe oyinza okuba olina bamanyi nga sibamanyi bamwe gundi mukwano gwo mukunja mukwano gwo abantu abo ate abo si ba mukono ba Luganda mukunja muganda wange mukulu wange omukulu bayita Matiti omumanyi Matiti kaveyo Masaka Matiti yayinako ne library by the way yaliwa nenga yali mweru gwe mmanyi nze Matiti wayinako library oba siyo nati waliwo Matiti yali enjala erumu oyo yaddugala soko gyewo gundi nkulabe bulungi bulani nanje okubanga embeera yakufuukira noyagala oge oli yali mwana muto naawe ono muzeeyi abamanyi Matiti ku page ku Facebook Matiti edda nga tanakuteeka FSA ku Facebook nga tubabe bakavubuka katoki kabiroko nga kalogosa mbigambo naye yateekayo ne tukakasa ati myaka 7 gitudde omwo naye nga tewali lutalo liwo wakati waffe ne Miki no bwe mwesanga mwebuuza ne Miki kale agenda kunsanga wa abantu mbadde muyita wano nga bwe tulwana ekisaasi tasobola kunsanga tasobola kundaba eri yabadde chance kubanga nze yetaddewo kyogamba singa wayagadde tebandikutte bati basobola kunkwata nakola live nga nzija ssebo genda ogikebere ku tiktok nembaga nzija kampanyira kumalayo ennaku bweziti naye mu nnaku bweziti ngenda kuba maze obbalaga temunakumanyira abaana b'e Masaka era nagereza ku bantu babiri mbazira yani essuuna ositegeera nenzija nenkibako nenkikola olina mukozeseza nsobi nagwamba ekopo yali nsobi ye teyamanya nti yali nsobi mwetondere wano kale bigambo biwakozeseza bigambo kibi nakozeseza naawe ugamba nti mukyala w'Mugumba ugamba nti mukyala wa Miki Mugumba mwetondere wano musajja gwolemera ku kintu bannanga mwetondere omusajja ono yalemera ku kintu mwetondere omusajja kati nga ate mwetonderako ki ogamba nti mukazi we Mugumba mukyala wa Miki Mugumba kati yo kinatakyokana netondera kuki tonala vidiyo etambula kuki yagamba ndi bloko ndi basa nga soka netondera anti kuba omwavu kyanjawulo kigambo kugamba nti mukazi we Mugumba manyi kitegeeza si kyamaanyi abakazi b'abantu betuvumye bangi katwala tuvuma badonasi yabagagga muwa Miki si mwavu mugagga naye nanti era wetondere Miki
ate Miki mwetondera ko wati kati abanga ngamba kale bashi yatandirubaddemu kyobo ngamba kati zirotondera bashi bashi bayi wetondera bashi mchala wa Miki bashi sigenda kwetonda nenjagala nkugambe kino olira zinayisi kumanyi ngoli chali wange naye entalo ziwa kyade kyamaanyi kati badala netonde takale mbuli ebigamba bino nga wembiddamu tuna mu kamera wano gambe bashi mchala Miki netonda ulida kano kagala okunzula bande kajja gomba nyira bande ulida ati mwaga kimuna tondere bashi ulida ngabo ngambi gogolya bye kugamba ulida tuna wali mu kamera ganti bashi yogera saka kale bashi tuna mu kamera tonda kale bashi mchala Miki netonda anti kuchi zisitegera kyo ngamba netonde kuchi nzengeno kwache kwenda kale soko chimbulire kati botaka wekirala bana mawuliro balaba bakoze senso byegino gono kiranga yona ku TikTok kati nejogera bogezi ne omecho bonko ati ulida toga we asta leka sebo sister ko kati wetonde bwetonzi kale star yetonda neda senzo ninga chagolanyi era mashina ngachusa page yange ndege wano mbagambe Bobi Wine is blood anti damu wano kimu kyokka kamaso ka kamera guno gwe gusemba yempo tuye masaka laba omusajja gundi bakozesa chaliyo ne kamera Mbese botoyiza kunkozesa nso wembanja kala kwetonda uzo kwetonda nganze anti kati wetonda yes sobola tosa kwetonda bashi nitondera kuchi sibo gamenti mugumba anti kwachiremedde ko ne bashi yakivako waye yakugambye koti yakivako bashi ategeera yekigandi yakivako tunula wano muganti bashi otegeera bashi ategeera ate kati bashi nali muvumyeko kati muganti bashi nze bamweyana chogere kati bashi siri bwekiti bashi nze bamweyana bashi mutalo tolimu naye kwetondera mutalo era bashi kwetondera kasajja kano kagala koleza abantu gamba bashi mchala Miki nkwetondera kule kigambo kinakozesa olimi lwaseerera naye bisigadde tugene mu maaso kyokka yogera bashi yakwadde sente mmeka simumanyi kati lwaki owolereza omuntu gw'otamanyi kinkwatako nga gwani nze ng'omuntu kati gwa mwabakwana bakazi baffe nkizudde bano bwe bakwana bakazi baffe se oyagala kuwolereza mukazi wa munno mbugwa omufaako nnyo ekikuleme kiki olwo konnangira okukwana bakazi baffe siina kye nakuyogedde ku bashi fugu nagenda olina obyegedde ebituufu byonna byogedde bituufu kati nze siina kye nayogedde gwabikuliriza maaso ga kamera oganye okwetondera omukyalo oyo ate nga mwetonderako ku oli munoonya nga mwetaaga ate nga mwakaza kipulaati omusajja ono bannaye naawe basi simulinaako buzibu mullo ate ne Miki simulinaako buzibu eno just media bino byagundi bya media tebina kye bigasa kwa fena ba radio bali bamaanyi olwo ba radio boogere ki radio ali musajja wamaanyi naye nga mutini naye nga azoganya sina gumutugalinako buzibu n'omu zigwaleko nga nnwana abasajja be balwanye nyini be balwanye tuwunzise bamweyana akkiriza nti agenda kwetondera bashi sigenda kwetonda setonda amagamba gambe mwina kiri kale wetondera wa bashi ate nga Miki mwetonderako kina mukoze Miki media yamu bina yogedde bro nsonyiwa Miki oyagala netonde nze bro nze kasiya nowadiri nze omusajja ave Masaka nze netonde nze ani yakugamba nze ndi blessed naawe anti mbazira tono ayise nze nabagamba nga mbazira tono era yonna nabagamba video gyeri nimbagamba njambalage kati nze setonda blood kuba sina kye nakola eno media just bintu bibaawo mu nsi stream live avenue kwetuli mukulu oyo mbazira tono tumutumiddeko naye kati ekiriwo kiriwo ekiti ogambe tewetonda wave Masaka ngoze naku nnya zikozesa kyamakulu bubula okoze kyamakulu kati gwe nkutadde olegawa sibula bulungi sibula musebo tomala katuka wano sibula be Masaka gante ogende isa ujje sawa zino mazo kale kati kagala netonde kye kwacho yagala okole gulire siwe kiri Miki seems to be funny Miki seems to be funny koze ne bagita batye no gundi celebrity track ne bagita celebrity track mukuto gw'amaanyi ne bashi Miki sigena mwetondera ne bashi ngena mwetondera wa bashi tabanga yoye nayogera chali ali ye bashi ali innocent osegera
Bashi muganda wange oli mwana mutozi netalo tezetaka kubeeramu tezetaka kubeeramu andi yali eri mubaka gulawuni nga asudiya yayajiwa omuliro tezetaka kubeeramu naye nga Bashi ali netonde ndi ganti Bashi mukyala Miki kwetondera kale yadde mwana muto naye kwetondera ekigambo kinakozesezza ekinene ku mwana muto natogambe mwana muto ugabe mwana muto mwana muto ku kigambo ekiro ekyo wamukozesaako omwana w'obuwala mugambe kwetondera Bashi nsaba kunsonyiwa sikyo badde oyagala neetonze nsaba kuzuka kati byonna neetonze yongerako byaki kale neetonze Bashi nedda kati sikyogedde nze Miki twayogera byange ne Miki twayogera Miki kyali wange ali tewali lutalo luliwo Miki kati kankubula ekigambo kimu bayithayo kagambe story eno Miki nze yasooka okumuleetera ebitalotalo osegeera ebitalotalo yabiinira ina bazoganya apo gyemanyi olaba naawe ozoganya lwaki apo eno ejuddeko okwerumaaluma apo eno andi China abachina tomanyi bantalo bamigere bakungufu kati ye uli kwera banga musirise enyiga ebeyagala mujeyozi taichi mujeyo enjala mwekasukire yeze ebeyagala kati mvuma amola yotakubera x 15 ngulanga pade page ye yagwa nengenda jibeba ani yagwa Gwaji kichokugwa kivuddewa andi yamagona asibako ekigambo ekinene omusajja yenemedde ku kigambo wangambye netondere Bashi mwetondedde wetonze okiriza nti wetonze nzikiriza netonze kidemu nti netonze Bashi netonze kamera ati ekikutte n'amaloboozi ogayina era ojakiza nabo kyagala emirundi 10 ojja kapenga ku TikTok olwayo tutavudde ne Bamweyana Jajabaamu okuviira ddala Masaka mu Buddu bakawangula ekikopo ky'amasaza omulundi ogwokubiri abasemba kiwangula omwaka gwa 2016 mulundi guno bakiwangudde n'amaanyi mangi nnyo omuntu yandiyiseewo nga temuwangudde ekikopo pannaye oba embeera yandibadde etya nga Buddu tewangudde ekikopo ate embeera yandibadde wasi nkutegeeza ng'ennaku z'omwezi 25 tulina bingo ku Gold Garden zaawo TMT live experience mbaziira tone mu kinyanyanya tujja kubeera nawe ogenda beerayo ogenda mu kinyanya suna beni yankubidde sebo andi ogomanyo nzala wannyo ngamba omusajja ono mwana omusajja alina ebintu byeyogeza agamanyi ogajjeewa agaki kati kagambe ekigambo kimu akubula ekigambo kimu nga tekitegere okuva na leero suna mukwano gwange era lwako challenge gye yankolamu nga tuzannya okulwanira akakazi ke bayita ndagire kafumisi kawa kali Dubai kali kakazi